Nyansi ogosoose mu miguwa si kyekikyo ova wali ku kaliisizo ekirumba senti kirumba ono akugambye nti entambula eno yakadiba Nyansi okuva ewa jjajjaawo omukadde eri Namaganda ejjongoza kaliisizo muzzukulu nkwagaliza buwanguzi olaba jjajja akulekereza n'essaala ya Mbobya tomuswaza nono n'agamba ow'omukwano kaddi baffe abayizi banne abasini ey'okutaano okuva ku Laminez okuva eri ku ssomero lya Lamine Secondary kale yali amanyiddwa nga Zaake Kabira kyotera tukwagaliza buwanguzi teweetya nga tukulembeddwamu Sebadduka Steven Nakalyango Jewani n'abalala tukwagaliza buwanguzi staff ya iChad organization entambula yiyo mutulabire nnyo ne Madamu Penny ne staff ya iChad bano abaana bamanyi ne iChad kale aba iChad babatumiddeko nnyo okuva eri ekyotera tweyanziza kadiba bano bebayizi banno ku Sentro kw'ekirumba kaliisizo bakulembeddwamu Nabbanja Lidia Nakafeero Shirati Nabulime Christine nga bonna bakwagaliza buwanguzi entambula yiyo twala Kadiba kale twetwale tutandise n'engero ensi egula mirambo nga temuli wuwo okyalina obudde nga tebasse wuwo bakuwa obubonero busatu omugagga tabaamu mwoyo ennyanja tezza mpiso bakuwe busatu ensisinkano teba ya lumu ensonzi amazzi egaleka mu nnyanja ne gasanga mu luwombo tujja kuwa wamma mwana muwala jangu oyimirira awo bakuwa akabonero kinayogedde wagambye ensonzi wagambye ensonzi tuwuliriza ate tugoberera owulidde wagambye ensonzi namba 4 entokotoke ezaala embette ng'omunafu azadde kaliira bakuwe busatu eyanziza tweyanzeege mpa egundi ono naaze ye gwe head prefect omujja amawulire ago mwattu nagafunidde kooka eyo mbuwagenze n'obubuuta akalulu mu bintu ebyokuzanyazanya kale head prefect waffe omujja tukwagaliza buwanguzi ffe bayizi banne okuva mu sini ey'omukaaga tukulembeddwa Kasagga Godfrey ne Kisekka Sam tweyanziza ne bano ne bagamba kuno kuliko kale kansooke kino omuyizi waffe ateera head prefect waffe akirizi tukwagaliza buwanguzi director mwami wamala Christopher head teacher mukulu Isiko Daniel omusomesa w'abannaffe waliwo deputy 1 Seremba Gerard deputy 2 Muyomba Lawrence mukulu Isiko mugambe wanatekewo ku deputy 3 ndi nange ku bintu Dosi Semado Augustine Basa Lubega Mike n'abasomesa bano mwami Mugenyi madamu Heleni Namyalo madamu Yuke olyo mukulu Sekatawa mukulu Senkima Kuku Sanyu nejjajja w'essomero mulina nejjajja Mulamba kale tweyanziza bakwagaliza buwanguzi abayizi ba sini ey'okuna bonna nga bakulembeddwa Munakisaka Luswata Birungi Bosa Kawooya Nakavule Magezi nabo bakwagaliza buwanguzi ne bano ne bagamba nti be bayizi b'ekibiina eky'omukaaga bakola olulimi Oluganda bonna bakwagaliza buwanguzi bakulembeddwa Nakakeeto Nanteza Namugga Nabirye ne Nanjeru tweyanziza tweyanzeege ne bano ne bagamba nti be bayizi bano nga bangi olukiiko lw'abakulembeze b'abayizi ba Notre Dame bonna abalonde baagaliza mukama waabwe nange obuyinza buno buzibu nnyo tibuva
bakwagaliza buwanguzi n'ateekako omukono n'agamba abakulembeddwamu academic minister, Ssentongo Fund, sports minister, peace, sanitary, Caroline Litaje, John Edgar, Sophia, Dom Captain Jemba, Headboy, Iani, Food Mess, Patrick Acho, Ancho, Kali. Ne Samuel, General Prefect Trace, Timekeeper Duncan, ni bonna bakwagaliza buwanguzi. Mutwale wadde Head Prefect mupya. Ebya Head Prefect nze sibitya. Muganda wange tukwataganye. Yes sir. Olugero olusooka. Yes sir. Atakwaliza enganda. Regina. Omuzindalo guli. Regina Wakayima. Atakwaliza enganda akulaga kifo. Bakuwa akabonero. Atakulekera naawe tomulekera. Ennyanja ekutomira. Bakuwa busatu. Muyanza mese. Ataguyisizza. Yagunenyeza munne nti agumye n'aguwanga. Busatu. Muyanza mese. Asirika amanya. Ekikere bakibikira kwa kyeya ne kikaaba ku kwenkuba. Bakuwa busatu. Muyanza mese. Kale, Regina tulompe bbaasi eyo, tulabe ate nabagamba okugira ensonga zino leero banna ebya Regina wange ono si ye muwala wange, muwala wange ye Regina Maria Zalwango. Naye kale tukwagaliza buwanguzi bwokka gwe waffe nze asikaali gwe tusoose nayo Kaluhanga Fred si oyo ng'omwebaza onagambye omukwano Regina tonswaza nze Joani ne bwewatumidde bonna maama we ne taata we bonna ne jjajjaawe bakwagaliza buwanguzi. Nono n'agamba ono ntaasaako wano otereerezeeko ebya Regina bwe bityo bwe biri. Ono Maria Sevia nga bulijjo Regina bambi nkwagaliza buwanguzi. Kuliko Divine Joani Betty Christine Namukasa Pat Joseph Agnes ne Rose. Naga mukwano Regina tutuswaza nze akwagala ennyo Bolivian. Mama manya mazibu. Ono n'agamba nti Regina akwagaliza buwanguzi ffe n'atukunda Labani Headboy ne akampulira so class monitor. Eno n'agamba tukwagaliza buwanguzi Yeroni Simple Nakawesi Angel ne Olivia senior eyokuna. Nze owuwo Viola senior eyokuna n'abayizi abatumiddeko abaakabaala essanje Regina totuswaza. Nono n'agamba Regina nze owuwo Maria nkwagaliza buwanguzi totya ojja kuyitawo. Regina nkwagaliza buwanguzi Olivia ne Angel bali senior 4. Ne bano ne bagamba omukwano Regina totuswaza erinnya sirirabyeko. Kikole mbunga bulijjo nze owuwo Namwebe senior eyokuna atumiddeko ne maama we olw'okuba w'embiriizi kamwogere maama we ne batoobe ab'embiriizi gye tugenda okubeera. Kale Flora senior eyokuna agambye Regina tomuswaza. Nono naga Babula ne Shanita senior eyokuna nabo bakwagaliza buwanguzi. Ne bano ne bagamba entambula no yino nzito evudde waani Mukama Katonda. Regina owuwo ddala gw'omanyi nfanfe tewali kiremo tutataddeeko linnya naye mbaomumanyi tambula akuwadde ennene. Omukwano Regina Olivia nkwagaliza buwanguzi. Kuku n'asikaali bakwagaliza buwanguzi entambula yiiyo. Regina tukimanyi ojja kikola Angela Nakato ne Olivia. Flora senior eyokuna atumiddeko nno ne kojjaawe Pascal Nakasoga. Regina totuswaza. Nfe ababo Viola ne Prosi senior eyokuna. Nze owuwo Namwebe Prosi senior eyokuna ne maama Diego tukwagaliza buwanguzi. Olivia Angel Viola Florence Covia ne Prosi abasenior eyokuna bakwagaliza buwanguzi. Viola Florence Namazi Olivia Tendo Teddy Prosi abasenior eyokuna bakwagaliza buwanguzi. Ono Lilian Kathe Belinda naye bakwagaliza buwanguzi. Senior eyokuna
ye nabinya namawejje atumiddeko ne muganda we bakwagaliza buwanguzi. Maria Sevia awuliriza nnyo radio Buddu agera egina tumuswaza. Letitia, Vanessa, Zaina, Shamusha, Shamila bonna basini abantu bakwagaliza buwanguzi. Abayizi omuli John Briviani Kale, Maria Queen Florence, the United States of America, kale, mu byetuume. Regina Totuswaza, Yesewanya na Martini, Tivani ndowooza sini ey'okubiri, nze Joani owa sini ey'okusatu nkwagaliza buwanguzi. Ono ye bano banjiko bakulembeddwamu Najibu So, Elisa Joshua, Eva Tracy, bonna bakwagaliza buwanguzi. Nakajja Eve ne Nakiranda nabo bakwagaliza buwanguzi. Twala le. Olugero lunnamba emu. Endwadde y'omuto tekwata. Nga muzaala muganzi busatu. Enda muwogo ezaala abalungi n'ababi. Kadiba ng'omubi yazze ku mulungi. Jangu wano. Jangu ku muzindaalo Kadiba. Ng'omubi yazze ku mulungi. Nedda. Bawe ekituufu. Ng'omubi azze so si yazze ku mulungi. Olugero lunnamba 3. Emirembe engalo. Ogambye otya? Busatu. Olugero namba 4. Ke wamakerenda. Eruma musajja. Tereza. Ngeruma musajja. Tereza obudde olina. Kadiba wakayima. Kadiba wakayima. Oli. Ngerumye musajja. Kadiba wakayima. Ogwe. Ngeruma mukyala. Kadiba wakayima. Kadiba tujja mu wayawanikidde mu ssaawa ya munne. Bawe ekituufu. Ng'omuyala atuuse we bafumba. Kale tweyanzege awuliriza tweyanziza okubanga tutaba waliwo nno wano Ssaababbinkani 29 yasookeramu ddala ye Mutebi Ronald agambye nti mwebale kusomesa ggwanga nenyumiriza nnyo mu leediyo Buddu kubanga yateeka ettofaali ddene mu kino kyendi kati olwaleero nga Ssaababbinkani yasookera ddala 2019. Tuli ku Aichad wane Masaka tubeerako mukujulira ba Aichad bonna nti tubaagala nnyo ate tubaagaliza n'enteekateeka y'abagenyi be mugenda okukyaza ne conference ennungi. Kiki kyennyini tugenze ani bano bakwagaliza buwanguzi kuliko Mujuzi Nangoba Nsereko Sentume Nakalya Gloria Nalumu Nakalisa Nakyagaba Najjuko bakwagaliza buwanguzi. Ne wabaawo ne Ibrahimu Kabito Yuda Tadewo Ebbale Kalisizo akwagaliza buwanguzi. Ne wabaawo ne bano Matovu Sennabulya Namatovu Lubyayi Kibirige Namboze Nayiga Nangabo akwagaliza buwanguzi. Ne wabaawo ne bano Patience Sentongo DJ Timo ono DJ Daniel tachaina mirimu Kirembeka Nanono Nabisere Nalugo Musumba Mpanga Nakangu nabo bakwagaliza buwanguzi. Mebano Nakyanzi Katerega Nagadya Namulindwa Bwani Kazebi Kasozi Kiwanda Namayanja Nabiryo bakwagaliza buwanguzi. From President BBS bamutindo Best Snacks wishes you nange luzungu luno monze kyokola asirugenderako nnyo. Deputed Teacher mukyala Namutaya Judith akwagaliza buwanguzi. Omwami Mayanja Joseph Basa w'essomero akwagaliza buwanguzi. Examination Secretary mukulu Ntambazi Richard akwagaliza buwanguzi. Mukulu w'essomero lino mukyala Nakabito Juliet akwagaliza buwanguzi. St. Javira Clinic eno nesangibwa oli Kalisizo mu Town Council opposite Fort Bet bakokulirana gas petrol station entambula bagikuwadde bakwagaliza buwanguzi.
Director wa Victoria's Nasaland Primary School Kalisizo mukulu Luyima Joseph akutambuza nagato muswaza Victoria's Nasaland Primary School tusange wali Kalisizo bakugambye tobaswaza essomero lyadde bakuwadde entambula muliira yiyo ne bagamba be ba Superset Restaurant and Takeaway basangibwa Kalisizo mu town opposite Fort Bet okuliraana gas petrol station bagaito baswaza. Director of Studies obadde oswa Kalisizo Seed School Mwami Mitala Frederick akutambuza bwatyo ne wabaawo omukulu Mugume Anthony omusomesa wa Kiswahili agambye tonswaza omwami n'omukyala Kabito Yuda Tadewo ebbale bakwagaliza buwanguzi abasomesa b'olulimi Oluganda Kalisizo Magembe Kimera Muteesaasira Zansanze nabo bakwagaliza buwanguzi mutwalo. Olugero namba M okuweesooka si kubulya. Kadiba wakaina Sekanjako okuweesooka si kubulya ebigere ebisooka mu buli ebisula biranamiro bakuwa akabonero. Olugero olwokubiri ekitaliibwa tekirema kwala. Kadiba ekikere kyayaza ennyama ku mutwe bakuwa akabonero. Chokolete tomuwa waliwo akayima omulala ejangu ekikere kyaza ennyama ku mutwe. ekikere kyaza ennyama ku mutwe si kyayaza kyaza ennyama ku mutwe. Olugero olwokusatu ekiteezaala tekyala. Nabinyasi Kadiba wakaina Kadiba kasooli agoberera omwini okwegota Kadiba bamuwa akabonero. yanze kusema Ekiwola bakikwasa engalo. eddiba ly'embogo balyesiba mu kiwato. Tereza Eddiba ly'embogo balyesiba mu kiwato. Kadiba wakaina damu Tereza Eddiba ly'embogo Kadiba wakaina balyesiba mu kiwato. omukalo gw'embogo gugendera mu nkwawa nedda Regina Jangu eddiba ly'embogo balizimba. Kadiba wakaina ayogedde nedda toddamu bawe ekituufu. kiri nti eddiba ly'engo balyesiba mu kiwato. Tweyanzige abalungi awuliriza katugende nambeemu Kadiba tugenze mu byabuwangwa. Ekisooka embuzi omugwa nga gugituze okola ky'okuwonya ekisibo kyonna. osooka n'ogisumululamu omugwa mu bulago n'ogitwala n'ogiziika. Wakayima Tereza museo Tusaawe kubye. Osooka n'ogisumulamu omugwa mu bulago n'ogutwala n'ogiziika. Waliwo omulala ojjamu omuguwa n'ogisala obulago n'olyoka ogiziika. tweyanze gese Tugenze ku kibuzo eky'omukaaga. Yes, sir. Ekinyonyi ekyogera bino wammanga yeso yeso kitubuulire. Buno si bwavu bugagga. akatayi Bakuwa obubonero busatu. tweyanze gese Tugenze ku kibuzo eky'omusanvu. Yes, sir. Abalongo abazaalibwa nga tebafaanagana bayitibwa batya? ameeru Bakuwe busatu. tweyanze gese Namba ya 8 yeso enkulo kyeki. enkulo bwe bunyama obutonotono obusigalira mu ddiba ly'ensolo nga badde babanga. Tereza yennyama esigalira mu ddiba ly'ensolo abayizi tebajjamu oluvannyuma lw'okubaaga. Wakayima Enkulo y'ennyama y'eddiba y'omu ddiba esigala mu ddiba. ekituufu kyali badde nti buno bwe bunyama obuggyibwa ku ddiba erikaze. likaze. Tuula tweyanziza tutambula tudde eri Kadiba. Buli babisi aba akyalikaawo. Tweyanza ege mukulu head boy omupya
Edi prefect mbadde nkusize ejjinja kale ndikwongedde munnange tugeze mu byobuwangwa nga bw'oli edi prefect omupya nga n'ekyo ojja kuyimirira ku assembly onoosooka n'obanyonnyola ebyakabbinkano nga bwe bibadde mpa enjawulo wakati wagannemeredde n'omwana atuukiridde. Gannemeredde ye mwana azalibwa omulenzi nga ye mwana omulenzi azalibwa nga Kadiba Wakayima. Kadiba tetujja kuwa Wakayima omulala. Gannemeredde ye mwana omuwala n'atuukira ye mwana omulenzi. Ng'akuba ekitabudde naye bakuwa akabonero ani? Mulira mu akabonero atuukiridde. Tugeze ku kibuuzo eky'omukaaga. Guno omuti guyitibwa oba oguyitibwa mwesigamwa bakyala gutuweere erinnya eddala. Nedda Regina nedda Kadiba Musasa Kadiba mu akabonero munda mu lyato naye nga mu maaso gaalyo munda mu lyato eryato lino ery'oku nnyanja mu maaso gaalyo bayitawo bati busatu. Entaligita kyeki? Kadiba Wakayima. Kadiba Zentula. Bakuwa akabonero kamu. Kadiba tugende. Ani ono? Regina. Ambulera mu Luganda kyeki? Muwa obubonero busatu. Kano kaddo kamera awali ente oba awali ente akadde ako kayitibwa katya? Teeba ekirala. Teeba ekirala. Kadiba Wakayima. Sekanjako. Kalanda lugo sekanjako mu akabonero. Entaana y'omusajja afudde nga tazadde eyitibwa etya? Kadiba Wakayima. Nedda Kadiba Wakayima. Mbajja. Mbajja. Agamye mpacca mbajja. Mu akabonero. Regina. Lwaki omuwaasi w'ettooke erisooka alitemamu wakati ekyo bw'otakittanga okuba olulimi? Oba abagirye nga batudde wano. Kiri kituufu ne kino kituufu oba olusuku lusobola obutaggwamu mmere. Ne bakuwe busatu. Tuula. Mukulwani. Muliira bikula wano wamma we twakomye eggulo ondagewo nkulage we tulaga. Muliira tugeze ku kibuuzo eky'omukaaga. Obwandu kyeki? Obwandu bwebo ebintu ebibikebwa. Teeba kirala ekyo kiveeko. Kadiba Wakayima. Kadiba. Zenjoka eziruma obwana obuwere. Bakuwa kabonero kamu Kadiba. Mukulu gundi ekibuuzo kiri kino ekirala. W'ente zange ez'amazzi abagamba kukola ki? Kwesera nte bakuwa obubonero busatu. Kino ekikolwa eky'okumansira amazzi ku mmere oli ng'awaatwa ekikolwa ekyo kitegeeza ki? Ng'oli awaata tereeza ekirala. Kadiba Wakayima. Kadiba Wakayima. Essaawa ya mune badde tennavuga Regina opappa nnyo Kadiba.
Regina Sebe emmere egonde ng'agifunze. Kadiba wakayima. ekole ki Egonde Kadiba wakayima. ng'agiwaata ng'agifunze. Kadiba wakayima. Ekiwunde kino Kadiba wakayima. tubuulire Regina obutakulubala kwe kugenda kwemmere etagonze eba ekulubadde. Eddiba erisigaddemu obunyamanyama nga tebuweddeemu nga libaagiddwa ku nsolo liyitibwa litya? Nteeba kirala. Regina Wakayima. Kadiba wakayima. Regina Sebe yitibwa Kabuuyi. Kadiba wakayima. Kadiba Ekijagali. kijagali Kadiba muwa akabonero kalamba. Eyanze Tweyanzeege olabyewo. Omulungi awuliriza twagala kukwebaza bwebaza weebale nnyo weebalire ddala okuba nga tutambudde ffenna mu mbeera efaanagana bwetyo bwe tugenda okuba nga tutambula kaakati tugenze ku mutendera ogwokubiri. Kale Daniel katuwumuzeemu.